mu ngeri y'enjawulo ate kanneebaze ba foot soldiers bannamawulire mwenna ku mitendera egy'enjawulo mwebale nnyo okujja ne muteekawo kamera ne mulabisa embeera baganda baffe abasibe gye balimu ne mutegeeza eggwanga ki ekigenda mu maaso era nkakasa titwagenza okuva e Masaka mu kkooti ng'ensi yonna etegedde ti ba Eddie Mutwe baleeteddwa mu kkooti era nga buli omu ategedde ekigenda mu maaso mwebale nnyo mwebalire ddala kenjagala okuteekawo kali kantu kamu nti bannange baganda baffe mwenna court sessions zino zikyagendera ddala mu maaso ate nga teziri kuba Eddie Mutwe zokka naye tukyalinayo bakalanzi bamachete tulina ba Bobby Young tulina baganda baffe abalala bali ku ICD ne mu courts ez'enjawulo waliwo ne courts endala eziri ebweru w'ekibuga Kampala ne Wakiso bannange ffenna ogwo omutima gwe twalaze kuba Eddie Mutwe omutima ogwo gwe twalaganga mu bbanga lino okuva papa lwe yatandika omutima ogwo omulungi gwe twalaga pulezidenti waffe n'abantu bonna nga bagudde mu buzibu struggle tugende ddala mu maaso nagwo buli kooti yonna ebeegenda okutuula tuba encouraginga mwenna musobole okubeera nga mujja abasobola okukozesa emitimbagano gyammwe mugikozese okubanja abasibe n'okulaga ekigenda mu maaso mu kooti ku maprison ne mu bifo byonna emusobola okubeera nga mukozesa emitimbagano egyo n'olwekyo twagala okubeebaza mwenna kuba buli omu yataddemu transport ye abataddeko data wabwe bataddeko bannange mwebale nnyo mwebali ddala mu ngeri ey'enjawulo okwongera okwebaza ba sureties n'abantu abajja okweyimirira abantu naye kano badde nsaba nako tukatwale buli we tuba nga tugenda okugenda mu kkooti wonna tubadde tusaba abantu mwenna abagenda okujja mu kkooti tubeere nga twongerako okukeerako tujjeko nga bukyali for example kkooti webeera nga ya ssaawa 3 tukeerengako waakiri ng'ebula essaawa emu oba eddakiika 3 okusinziira ku system ya kkooti nga bwetambula kiba kirungi ne tukeerawokko kubanga buli bwe tukeerawokko twongera okwegeyaamu twongera okwetereeza nammwe ababa bazze mu kkooti eno so ekyo kikulu nnyo eri ffe nga bannamateeka tukeerengawo ate nammwe abazze okweyimirira mukeerengawo n'abazze okubeera nga babugiriza n'okulaga ebigenda mu maaso ffenna tukeerengako mu kkooti System ya kkooti eyina engeri endala gy'ekolamukko ku kyobudde wadde olumu batulwisaamu naye olw'okuba nti ffe tuba tulina bannaffe abasibe mu makomera kiba kitukakatako okwesookangawo ne tubeera nga twongera okulaba nga tebatutwalako bannaffe mu ngeri ya kimpukumpuku batwekwasa nti ate tetubaddeewo so ako badde njagadde nyongere okukkattaanya wano ekyokubiri kye njagala okuttaanya ku misango gino mbadde nsaba buli muntu yenna abagenda okujja mu kkooti nga tuyigenda okujjayo baganda baffe abasibe mbadde nsaba kino kitwale tusaba buli omu ne oba togenda kubanga weeyimiridde muntu obanga ozze kweyimirira muntu ozze kulaga support just tuyambe nga wakiri ojje n'endaga muntu yo ey'origino ojjenga n'ebbaluwa ya LC ey'ekitundu kyo ekwanjula lwaki kino nkyogera nti bwe tubeera nga tuli mu kkooti olumu waliwo obubadi obusobola okuzannyibwa okulemesa abantu baffe okweyimirirwa nga either bakyusa ebiwandiiko by'abashurities ebyateekeddwayo okuba nga bijjibwa ku fayiro ne bibuzibwawo oba olumu bashurities be twasoose okuwandiikayo ate ne beekyusa oba ne batajja mu biseera oba ne babeera nga balinako eŋŋendo endala ze baakoze eki ze baatambuddemu kati mu situation efaanana bw'etyo nga balina eŋŋendo ze batambuddemu ne batasobola kujja kitwanguyira nnyo okukwatako mu abalala bali mu audience abeeteeseteese ne tubaako gwe tukyusa ne tumussaawo ngenda kuwa ekyokulabirako nti ebiseera ebisinga atwali mu musango gwa Honorable Ssejjerinya Muhammad the late ne Honorable Alan Ssewanyana Allahumma ghafira warhamu Allah musasire Ssejjerinya ebyamusobako era abeere nga amuwejjana naye twakola application ya bail ne tufuna abakulembeze n'ababaka ba parliament nga beeyimiridde Honorable Ssejjerinya Muhammad ne Honorable Alan naye tuyina ekiseera we twatuukira nga tuyina okubeera nga tusubstituting abashurity nga tuyina okukyusamu nga betwataddeyo abamu bali ku ŋŋendo entongole nga ababaka ba parliament nga bafulumyemu eggwanga kyokka nga ate kkooti eyagala abashurities abo betwakozesa balabeko maaso ku maaso nga tennaba confirming nga tebagenda kubeera ba sureties so mu kiseera ekyo twali tulina okukwata abantu abali mu kkooti ne tufunamu abo betutuuza mu kifo kyabali era kyatuyamba nti abantu abamu balina empapula ez'endagamuntu okuli endagamuntu n'ebbaluwa za LC1 era ne tubateekayo so
ekyo kituyamba nnyo. Njagadde nkatangaaza wano ku live buli muntu akalabe ali wano n'ali mu diaspora n'oyo ayagaliza bannaffe abasibe okufuluma okuba nti bwe tuba tujja mu kkooti buli omu kola ky'osobola ojje n'endagamuntu yo n'ebbaluwa ya LC ey'ekitundu gwe gy'ova ogende wa LC wanuwo n'akuwandiikira ebbaluwa n'akakasa nti oli mutuuze wa kifo ekyo. Naye bw'aba awandiikira kkooti eyo gy'ogenda okugendamu. For example nga jjo twabadde Masaka nga tugenda mu maaso ga judge awandiikira registrar wa kkooti y'e Masaka oba n'asobola okuwandiikira the presiding judge ow'e Masaka oba bw'aba ezo technicalities tazisobola ebyo technical terms nga tazisobola mugamba awandiikire buwandiikizi kkooti y'e Masaka. Era ebbaluwa eba etuuka bulungi agambe nti oli mutuuze wa kitundu ekyo era ojje original national ID. Abo balina emirimu egiri professional gye mukola oba oli munnamateeka oba oli musawo oba oli teacher oba oli member wa parliament omulimu gwonna gw'okola kirungi nnyo n'ojja ne ID ey'omulimu. Ebiseera ebimu bw'oyogera ku mulimu gw'okola olina okujja n'ekiwandiiko olumu omulamuzi aba ayagala okutunda ku kiwandiiko ekikakasa by'okola. N'oba nga wakola erinnya ng'oli mubaka wa parliament ebiseera ebisinga byo kkooti eba eyagala ogirage ku kaadi eraga nti oli mubaka wa parliament ogirako ku kaadi eraga nti oli musomesa. Bw'oba nga oli muvuzi wa taxi wa booda oba waki bakusuubira okuba nga olina driving permit ogiragayo bulazi wali ng'akabonero akalaga nti gwe omulimu gwo oli driver. So awo njagadde tubeerewo bulungi twongere okubanga ate twongera okuttaanya n'okubeera nga twetegekera baganda baffe ababeera nga baleeteddwa mu makooti gano okukozesebwa. Ensonga endala abantu bonna ababa bazze mu kkooti mba mutuuse mu kkooti oba ku makya oba nga gundi ya lwaggulu kirungi nnyo okweteekateeka ne mulabako ku munnamateeka n'abeera ng'olumu ebiseera ebisinga abayitiramukko. Olunaku lwa jjo kyabadde kintu kikulu nnyo nakyo okuba nti twasobodde okuba nga twogerezaganyamu n'abantu abasobola okubeera nga bakwasaganya ku musango ogwo mu ngeri y'abashurities n'abalala bonna ababadde bazze nga bayinza okwagala okweyimirirwa. Naye unfortunately wabaddewo ka challenge nti abantu abasinga obungi mwabadde muzze naye olwokuba nti ensonga entwale tetugitaddeeko bulungi nga tetwagibagamba bulungi temwazze nandaga muntu era temwazze na bbaluwa za LC kuba mwabadde muzze kulaga solidarity. So tubadde tusaba mu kkooti eddako ffenna tujje n'ebintu ebyo. N'obeera togenda kweyimirira muntu jangu n'ebbaluwa yo ey'ekyalo ojje ne national ID original ojje ne kaadi y'omulimu gwo yonna eraga w'okolera kwabo abaweebwa kaadi. Ekyo njagadde tukijjeyo bulungi okusobola okwongera okuwolereza n'okuyamba baganda baffe abali mu nkomyo. Njagala nnyo ne kino okubeera nga nkiyisaawo nti olunaku lwa jjo bwe twamaze okukola omusango e Masaka aba Eddie Mutwe baganda baffe abo kuliko Eddie Mutwe Akireewo Wakabi Smart ne Gaddafi omulamuzi yawuliriza bulungi bail application eyo era n'atuwa ennaku z'omwezi nga 22 ogw'omunaana 2025 okusobola okuwa ensalawo ye ku bail. Era tulindiridde olunaku olwo tusaba Mukama Katonda buli kimu kibeere nga kivaamu bulungi kubanga baganda baffe ffenna tukimanyi nti emisango egy'abateekebwako egy'okuba nti bagamba nti babba amasweta simanyi babba obusimu tukimanyi bulungi nti misango mijweteke. Njagala okujjukiza abantu nti bwe twavudde mu kkooti y'e Masaka abantu baffe abana ate kwawambiddwako babiri Akireewo ne Eddie Mutwe ne baddusibwa mu kkooti y'e Kanyanya wano bagiyita Kawempe Magistrate Court era ne baggulwako emisango emipya ku fayiro empya era ng'emisango egyo babaguddeko emisango gy'okugamba nti baali batendeka dduyiro ku NUP Kavu